Nantongo. Nabiraba. Muri kimwe kiraba. Obiraba nze nagambye ddero program. Zakugambo kwendya. Lolusinga kubanga lukusasuza. Ndya ku mumwa. Kiki omanyi ku mboozi ya Stecia Mayanja Sophie etambula ne Carol Nantongo? Carol yagamba mpozi yali agambye bamuloga. Bamuloga. Eddoboozi. Nga tayinza kuyimba. Emyezi n'emyezi nno. Naye yayogera omuntu eyamuloga. Interview muna bamufe twabitegeera oba bubi. Ati yasooka kwogera linnya ly'oli ate nayogera abamuloga. Sophie ne kitubeera ku mutwe nga tugamba bane Stecia ologoti omwana omuto. Wabula ate Carol Nantongo nagamba tebamuloga twasala bigambo. Ati yatugamba bamuloga. N'atugamba Stecia si ye yamuloga twamuwandiza. Kale erinnya lyo teyalyogera naye twaligatta okuba lyali lino okugenda. Ebintu ebimu tubigatta mangu. Kinyuma ate kirungi tulina obwongo nga wayogera luli twasoma. Twasoma. Tetujja ate kulaba interview namba eggweko. Toyinza ate tulimba ng'ate omaze okwogera erinnya wali eri omuntu yagoba ku stage toli musonyiwa. Ate n'ogamba era akagamba ke yayogera awo n'agamba nti ekirungi naye tali bulungi. Omuntu eyandoga tali bulungi. Tali bulungi ali bubi ate ali kuteeyo. Bw'okola munno ekibi Katonda akubonereza. Ate tunatulula muyimbi kyawe yali mu bandi eyo. Ataliiko kati. Ate talina mu ggwanga. Yandibadde Doreen Mutiibwa ne Bayiba agenda byabwe. Bali bulungi. Ne tutuna mwani yagobaani ku stage. Empala nayo yakoma. I know. Tusuubira nti yakoma. Alina okuba yamuloga eddoboozi. Tugenda okukebera yava mu ggwanga ne tugamba onalabika yali obubi. Tamujja mu ggwanga lyaffe. Naye ate naye yagenda bamuloze. Kati ani yamuloga ye? Ne mukwano. Bamuloga omutwe. Naye ekintu ky'amalogo kino okyogerako kinga kisusa. Abaana bano beeroga bokka. Tebabanga beeroga bagamba babaloze. Eddogo gyeriri lwakuba ani akuloze. Kyekizibu oyinza owaayiriza ataakuloga ng'eddogo likweyongera kyokka ng'olina gw'owaayiriza. Gw'osuubiriza olw'okuba gw'olowooza. Si kirungi. Carol Nantongo nze kale mulimu ebintu by'olina okusirikiramu. Yasabukamuuko awo. Kyali kirungi. Yalasana. Werekerayo omuntu yenna obaamu n'emmizi. Bwe yakikumira emyaka egyo paka mu bukulu buno bwatuuse. Nga yawona yali akireka. Yali yawona n'owona. Yawona. Ate naye bamutwala mu ssabo. Kitegeeza naye yaloga. Ayinza okuba yaloga Stecia omutwe. Ekitegeeza omulogo yamuyigiriza ologa. Mulogo yamugamba nti gundi yakuloze. Lwakubwa n'omulogo taba na shuwa. Abalogo baawano tebali shuwa bulungi. Abaatisa bamanyi n'okubuuza muntu ki gw'obadde oludde okwogera naye. Ani akuwalana? Ani akuwalana? Nga Stecia oyangobako ku stage. Ansa gw'ogimuwa. Enaga wajjukira omukazi omunene omumpi gwe nagambye. Naawe nga weewa ansa. Ng'otandika kuwalana munno. Kati nno munnange omukulu Stecia we yabiwulidde tebyamunyumidde. Namulabye akola avuddeyo n'atugamba. Ayogedde. Amwogeddeko. Mukwano. Ng'abadde akyali motivational speaker. Atugambye bano be bawala booterawo obuddala watuuka mubire akakono akajjawo. Amwogedde erinnya. Tamwogedde erinnya naye ffe nga w'omanyi mbu tusalamu. Oba biraba. Ati mulya ku mumwa. Tubirabye ffe olubirabye ne tugamba eno emboozi eddawa tedda wa munne. Emboozi esijja kuba nga ate njiddamu lwa nsonga ebigambo bibadde bikulu era nga birina we birina okutuuka. Stecia Mayanja atugambye abantu abasinga oba oyamba noonyamu b'oyamba mulimu gw'ojja okuteerako akaddaala enkya we bamuwa interview n'akulaga mbu ate gwe wajjawo akake era n'atugamba mwewala oyamba abanaku ne ngamba yi Carol Nantongo munaku banamwe nga mutujooze. Kyenzijjukira yagambako oba yasiba ku nviiri ng'alina kasaaluuni kyekimuyisa omunaku. Kyekimuyisa omunaku. Segedde bulungi awo. Mbadde mmanyi omunaku guba mutima nammwe mulimba. Tebatugamba mbu obunaku guba mutima gwa muntu. Gwe bojja biraba. Naye kati ensi tetukyabiraba bwe bityo. Byakyukamu. Okay, kati tulabe emboozi. Carol Nantongo n'oli ani kati ali ku ddaala erya. Ali waggulu. Stecia music we taggwawo. Stecia ali mu nsi za taggwawo music we taggwawo. Sobola naawe. Na kati tukyamulya n'atunyumira. N'atunyumirwa myaka na myaka. Muyimbi mulungi. Kati tulabe emboozi ya Stecia Mayanja nga yatugamba abantu abamu tebateerawo buddaala kubanga ojja buteekawo kakoba kajjewo. Enensi ekintu bwe kiba si kikyo ne bw'owalira otya muganda wange tosobola kukifuula kikyo. Riziki ya munno tesobola kufuuka yiyo. Gwe ne bw'oyagala oddire omuntu omusiige enziro omuggyeko ekintu ekitali kikyo okyeddize. I'm telling you, you'll never be successful. Osobeera successful for a short period of time, but with time ate olina ayitawo kubanga omukisa gwali gugwe. Ebintu ebimu tubirekere Katonda kubanga tetulina magezi gaabyo. We don't know. Tulina yawandiika ekitabo ky'obulamu bwaffe nti mu bbanga bwe liti onaagenda kukola bwe liti, mu bbanga bwe liti onaagenda tutuuka ku kino. What do you have to do? Be patient. Tugumiikirize, tusabe, tulaajane, ate bwe tufuna twebaze. Tulekeraawo, tuleke kuleekawo bantu kuba na kulayika omuntu aleke kwagala kuddamu kuyamba olw'omuntu eyamukola ekibi.
obadde okimanyi nti omuntu ebiseera ebisinga gwe bateeddeyo eddaala tasobola teerawo mulala ddaala kyova olaba abagagga emikolo gyabwe gibeerako bagagga tebaagala kwesembereza baavu n'atamanya nti oba oliawo bw'analeeta omwavu ate omwavu ayinza omwa idea ate emukumira mu bugagga obwo abantu abasinga batambulira mu ssakozi ezimu okitegedde naye muganda wange fuba nnyo mu bulamu bwo okubeera nga obeera paati ey'omuntu ateeka eddaala mu bulamu bw'omuntu n'abaako kyatuukako thaani okubeera omuntu ajjawo eddaala omuntu ng'alina w'atuuse. Food for thought. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambulira nti omuntu asobola okwogera ekintu nekikufuula motivational speaker. Ennaku eno abantu gye batuyisaamu wekanga ofuuse motivational speaker. Ng'obuulira abalala tebafuuka nga naye kye ngamba Carol Nantongo omuntu bw'akyukanga oba omuntu yali akukoze ekibi n'akyuka oba n'akwetondera miga okusonyiwa. Ate bw'oba olina w'otuuse tojja n'otunyumiza biboozi bikadde. Katonda bye yakuyisaamu. Ate bw'aba yali agatuwa mboozi eyo yali agituwa naganze bannange ensi bandogako ddoboozi ne lifa. Nina n'omuntu eyangobako ku stage. Erinnya n'otayatula. Ate omuntu agenda n'okukola ekintu bannaye olumu naawe oba olina ky'omukoze. Tekiva mu bbanga. Tayinza kujja simula lukugamba nti vaayo ku stage gwe sigenda kukola naawe. Ate mwali muba kalo kasiko n'omwana yani? Kaliyo kali. Kasita kali. Oyo omwana kaliyo ali eri mugondo. Mu America. Yete yaliko. Ate ndaba kalungi nnyo kakaliyo kaliyo. Beautiful. Kalina eri mu America kayita tekayina. Bamuwankinga ne mbawala abakyasinza obulungi nno mu bayimbi. Kalungi. Mulungi mwana mulungi. Naye banaye bakagoba ku stage. I know. Waliwo ensonga omwana oyo naye alabikamu obwaloganti. Katsala tukole ku nsonga. Alayiko ali aloganti. Kama baffe. Ko-host munnange tetumusazisa ekigambo naye ng'ekituufu. Ate nze nsala. Akulabikira abali arrogant. Andabikira okuba ali arrogant. Ate gwe totya biduduma. Andabikira obwalogansi. Katusooke tukole